ku ssaawa emu yennyini ey'okumakya tubadde bataka ku ssomero lya Excel Infant School mu luka gwa Bwayise 1 ekimu ku bifo ebirondebwamu mu Kawempe North. Era abalonzi bakedde okujja okwetaba mu kulonda kyokka basanze abalondesa tebannatuuka. Ku ssaawa nga 2 ebikozesebwa bitandise okutuuka era okulonda ne kutandika. Okusinziira ku Evelyn Wandera abadde alondola ebyokulonda n'abalonzi nabo abanenyezza okutuuka ekikeerezi. Tubadde tulinda abalonzi 10 etteeka lyetukkirizisa okubanga weebali ne tutandika okulonda. Nze mbakubiriza lwaki tulinda last minute, lwaki tulinda essaawa esembayo ne tuyiika. Okulonda kutandise ku ssaawa 4 era ng'eno n'abakadde bakujjumbidde era balabiddwako mu nnyiriri. Obuuma bubadde kwabo baakatandika tubulina buzibu bulimu kukora kubanga basoose kubuceekinga barabo babukora basanga bona bucaginze simukadi zimwe ziri buteeka ku muriro kati kwabo batandise obuuma ndabo bukora bulungi. Abatuuze abeetabye mu kulonda bategeezezza ng'okulonda bwe kutatambudde bulungi ne batuwa n'ensonga. Ebintu tebitambula nga byali bitambula mpola. Bakwadde ensonga lwaki? Tewali. Okulonda mu Kazangola kutandise ekikeerezi era lwabyakulonda okutuuka ekikeerezi. Security eri tight era abantu baleme kweraliikirira obukubi bwonna weebuli era akalulu tujja kamala. Eno bannabyabufuzi ab'enjawulo okubadde Hilary Kiyaga amanyiddwa nga Dr. Hildaman, Ronald Balimwezo, Julius Mutebikusa n'abalala balabiddwako. We've had late comings because of the voter slips. The number of people who had to open up the gates, the 10 qualified numbers, they were late. Wano abasirikale ba UPDF balabiddwako nga beetala era okukkakkana nga bannabyabufuzi okubadde Hilary Kiyaga ne Kayemba Solo bayooleddwa ne batwalibwa. Ne bannamawulire wano bakubiddwa. Ekyebando naye abalonzi babadde batono nga kino kivudde ku basirikale abaayiriddwa mu bifo ebirondebwamu. But majority of the polling stations in Chebando have not yet commenced voting. And it's simply because of the heavy deployment. They have deployed men in uniform, armed men in uniform. And this has threatened many people. Balamu Balugahale minisita w'abavubuka wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe waliwo abamu ku ba NUP abakwatiddwa nga bano bateeberezebwa okwenyigira mu mivuyo gy'okubba akalulu. Security has intercepted 30,000 pre-ticked ballots in favor of a NUP candidate and we project close to 50,000, so 20,000 of the pre-ticked ballots are still missing. But they are doing a joint security search at all polling stations to ensure those pre-ticked ballots don't fall in the ballot boxes. As I can confirm, a few people have been arrested with. Nga bwe gubadde ku bannaffe abalala naffe emboozi eno tugikomeza mu kkubo nanti ng'abakuuma ddembe babadde nga be baatutumye nga batuva omu ku omu nga ne we tukoledde emboozi eno nga tetumanyi bannaffe abamu gye bali. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.